Kaakati mukyala mukulu yakola ekisa naye ate ekisa kimufuukidde akabasa. Ali mu kukaaba olw'ekisa kye yeekola ye kennyininyini nga teryamukase. Omuwala gw'olaba oyo mu katambi yajja ng'ali lubuto olwabbawo ono omukyala. Ono bwe yamulaba ng'akonkona n'asalawo amukkiriza ayingire mu nnyumba. Omwami waanaamusanga ewaka boogere ku nsonga z'olubuto lw'omuwala ono kubanga omuwala muto. Kati essaawa zino ebintu byagala kati kukyuka. Eyajjanga sayidi kiiki ng'anoonya buyambi kati ate ayagala kulivula mukyala mukulu. Mukyala muto bakukuta n'omusajja bubi nnyo. Ono mukyala mukulu atandise obutabyagala atandise obutabyagala. Akawala kano omusajja kaagala kumwezza. Akayise n'akagamba nnyabo, wandibadde onviira n'ogenda. Nakukkiriza obeere mu maka gange nga njagala bba wange ajje twogere ku nsonga zino. Naye ate kati nkulaba otandise okukuta ne bba wange omukubira obusimu simanyi biki. Ne yeerabira nti naye ate aba bbaawe kubanga oyo omuwala ali lubuto lwa musajja. Kati essaawa zino omuwala bali mu kumugoba mu nnyumba, omuwala agaanye. Omuwala agamba nze siva mu nnyumba eno. Ekisookera ddala omwami nannyini maka naye kati tayagala muwala agende. Bw'agendako ewa mukyala mukulu, omwami wamala n'akukuta n'agenda n'akubamukko kw'ono omwana omuto n'akuliriza ku mwana mpola mpola kubanga ono omuwala ali lubuto lwa musajja. Kati mu maka gano omukyala mukulu agamba tambula onviire. Omwami yagambye omuwala beera wano kubanga ye yakweyitira kati tolina gy'olaga. N'omuwala agamba era siina gye ndaga, nze ngenda kubeera wano mpaka kuwulira bubi. Tugenda ennyumba tugifumba mwaba babiri. Mukyala mukulu ge gana amaziga gakaaba. Agamba nti yakola ekisa ekimufuukidde akabasa, nti omuwala ono yamuyamba nga takimanyi nti ebintu bigenda kutuuka mu maaso eyo ate ayagala okwagala okweddiza omusajja. Naye ate omusajja waabe babiri kubanga n'oli ali lubuto. Ono yeeyoolera akabwa kali mu kumuluma nteegateega. Yeeyoolera akabwa kali mu kumuluma nteegateega. Ali mu maziga mukazi wattu. Abazze nga mugoberera story eno wano we tutuuse eno paati yakusatu. Kankutuuse kakatambi kano okeewulireko ng'amugoba, omuwala n'amugamba sirina gye ndaga osaaga ngenda tugafumba mwaba. Video nkusaba ogipereka like video yiyo. Shalowa ekikuyisizza wano eno mbadde njagala kugamba otambule onviire. That's why nkuyise ku mulimu gwange. Njagala otambule onviire okitegeera. Cause nagenza olabamu nga sigenda kusobola. Wangamba toyogera ne bba wange. Last time nakusanze ng'oyogera naye. Wabadde oyogera naye cause wabaddewo erinnya Shabani. Mbadde njagala otambule onviire. That's why nkuyise wano eno. Okitegeera. Shabani yangambe sivaawo. Yakugambye ki? Shabani yakugambye ki? Yangambe sivaawo. Nti okole ki? Yakugambye okole ki mama? Kozi mulina bye mwayogedde bingi byesaasegedde. Yakugambye ki? Bwe kyalina omanya sirina gyenda. Toyina? Abaana bo. Toyina gy'olaga? Ki? Olinda Shabani olinda ki? Oyogera naye ku simu lwaki otambula n'omusanga? Kunteeka mu kamera zo. Lekerawo kunteeka mu kamera zo. Lekerawo kuntunuza nga tunuzaamu ebisimu byo. Obadde okimanyi nti gy'osula nze abeerawo. Kati nkugamba bino ebigambo this time around ogenda noonya gy'osula. Ogenda kunoonya todda wallahi gye nazika mu mange nekyange togenda sula wange. Togenda Shalowa ekikuyisizza wano eno mbadde njagala kugamba otambule onviire. That's why nkuyise ku mulimu gwange. Njagala otambule onviire okitegeera. Cause nagenza olabamu nga sigenda kusobola. Wangamba toyogera ne bba wange. Last time nakusanze ng'oyogera naye. Wabadde oyogera naye cause wabaddewo erinnya Shabani. Mbadde njagala otambule onviire. That's why nkuyise wano eno. Okitegeera. Shabani yangambe sivaawo. Yakugambye ki?
Shabani yakugambye ki? Yangambe sibaawo. Nti okole ki? Yakugambye okole ki mama kozi mulina bye mwayogedde bingi byesaasegedde yakugambye ki? Bwe kyalina omanya sirina gyenda. Toyina abaana bo toyina gy'olaga ki olinda Shabani olinda ki? Oyogera naye ku ssimu lwaki otambula n'omusanga Kunteeka mu kamera zo. Lekerawo kunteeka mu kamera zo. Lekerawo kuntunuza nga tunuzaamu ebisimu byo. obadde okimanyi nti gy'osula nze abeerawo kati nkugamba bino ebigambo this time around ogenda noonya gy'osula ogenda kunoonya todda wallahi gye nazika mu mange nekyange togenda sula wange togenda bakazi bannange mwasuze mutya kansubire muri bulungi akati like mpulira bintamye baana mmwe nasalawo okuyamba naye okuyamba kunfukidde okuyamba omuwala yajja n'angamba talina ssimu kati mbadde mu kisenge kyange naye ndowulira omuwala nga akuba essimu akola ki neŋŋamba ye omuwala yaŋŋamba talina ssimu ayogera nani zino essaawa ne mukonkona mu rumu ye gy'asulayo kati mu kumukonkona nasanga alina akasimu ne mugamba waŋŋamba tolina ssimu n'essimu wagiggyeewo naŋŋamba mbu like nga bw'omanyi natandika opokapokola amaaso ng'embwa nengenda olaba nga obwedda akubira Shabaani ndowooza musobola okukalaba ng'obwedda akubira Shabaani amukubidde emirundi oba emeka kati Shabaani simanyi amugyeko nengenda nenkaaba nejjusa lwaki namuyingiza mu nnyumba kati simanyi oba Shabaani yamukubidde simanyi asooke kubire Shabaani ndaba oba agenda kuddamu akube kamubipinge kati ni wano eno ekitegeeza nti omuwala yamala n'afuna akasimu n'akola kijjukira nze ebiseera mbasiriwo ngenda genda ku mulimu nkole ki mbeera simanyi basanze boogera njoga omuwala yaŋŋamba tayogera naye talina simu simanyi akasimu gye yakajje simanyi lwaki namuleeta mu nnyumba simanyi mulaba mubipingiddewo n'akuba mulaba waliko Shabaani mulaba oba mbakolere ntya musobole okulaba kuliko Shabaani kitegeeza nti buli kaakati mu butuufu simanyi oba omukazi ono tumusalire omusango oba nedda kubanga mu butuufu ekikolwa kye yakola ekikolwa kyalinganga kyakuyamba omanyi omuntu gw'oyambira mu busungu n'ogamba n'omukwatibwa ekisa olw'ekikola kye n'ogamba bana kana kato kana ka buwala keyingiza mu bintu bye katamanyi agudde mu bufumbo bwange ate mbw ali lubuto lwa bba wange kugamba n'oyagala omuyambe omuleeta ewaka naye ate kati essaawa zino gwaleeta ewaka ayagala kukulivvula omanye abasajja bano bantu bazibu nnyo abasajja bantu bazibu nnyo omusajja mu kusooka yali yeefuula nga atamanyi mwana muwala ono era esitoli y'omwana ono mujje mugigoberera omusajja yali yeefuula nga atamanyi mwana muwala ono naye munnange omusajja ate kati yagulira omuwala ono akasimu oba omuwala yajja nako mu nkukutu kubanga omukazi owaka yamubuuza naye oyina essimu ono n'amulimba n'amugamba sirina kumbe alina kamapeesa mu nkukutu yakakweka bw'aba ayagala kwogera na musajja amukubira mu nkukutu mu bubba ne boogera ng'ono ow'omumaka nannyini mukyala mukulu takola ki nga mukyala mukulu tamanyi kati yamusanze ali ku kasimu ng'ayogera n'omwami nga bali mu kuswitiriza gamugamba nzija kukuliriza mwana nzija kuteekako mwana mato nzija kuteekako mwana bigere mukyala mukulu tabitegeera agamba naleeta akawala naye akawala agendaeta kanfuukidde akabasa baddange akawala akagala kundivula mu bufumbo bwange kankagobe katambule kagende essaawa zino aligoba mwana muwala ono naye omuwala agaaniddewo omanye okubanga wakkiriza omuwala ono
n'ajja mu makaago naye ate kati essaawa zino omuwala alemedde mu makaago agamba sirina gye ndaga. Shabaani bba waffe yaŋŋamba nina okubeerawo paka kuwulira bubi. Ozannya n'okuzannya. Era mmwe abantu abasembeza abantu kino kibe kyakuyiga gye muli nti omuntu ne bw'onaaba n'ekisootya oyinza obutakungula kisa kyo. Abantu basalawo ne babeera n'emitima gyabwe emibi. Oba osanga omukyalo no singa yaleka akawala kano n'akagobera ku mulyango yandibadde ndowooza alina emirembe mu maka ge, naye yasalawo n'asembeza omuwala. Ate munange n'omuwala tomunenya kubanga naye aseka zawuwe, tomunenya kubanga yali anoonya taata. Omanyi abasajja bano beesiriwaza, bagera ne bafunyisa embuto mu baana b'abandi eyo ebbali ne baagala babalekere n'embuto nga babonaabona. Kati omuwala ono yali naye anoonya way out, butya bw'ayinza obutaba mu kino kintu yekka. N'agamba kannoonye taata w'olubuto luno ate so ŋŋende mwesibeko mpaka kuwulira bubi. Era mpaka bwe yamufuna n'amwesibako. Okitegeera ekintu ekyo? So yamwesibako era kati ali mu maka. Amaka bagalimu babiri, baawula bisenge naye nga mujja we yamukkiriza okuyingira, omusajja yamusangawo busanzi. Kati ndowooza omusajja bw'atabaalamu keeno wadde eri bwakola biki mpola mpola nga w'obimanyi. Ono mukyala mukulu ali mu maziga, alabira ddala nga kano akaana ak'obuwala obufumbo katandise okubuyuzaayuza, katandise okubumenyaamenya, kati akaaba, ge maziga g'akaaba ago. Kale si Michael Uganda YouTube channel kw'oli, awo wetutuuse mu nsonga eno, era abagigoberera ndowooza mumanyi gye byatandikira mpaka n'ebiriwo kati. Saagala ndeke details yonna yonna nga temumanyi mu nsonga eno. Mwansaba mbaleetere paati endala. Eno paati eba ya kusatu. Paati 1 wagiraba ng'omwalo ono yaakajja, paati 2 ne mugiraba nga bali mugobaganya, kati eno paati 3 omukazi agamba nkukooye, ekimala kimala, I'm tired of you, go. Omwala agamba sirina gye ndaga, najja kufuma namasigala munywere. Kale si Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu subscribing nga nandaba kuba nti ate otugatako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Genda maaso n'okuba nti ate okonamu kapesa ka subscribe omalirizako namukade akaddawo kajje mu personalize okateeke embolo nti weetekayo vidiyo gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda bankomire, abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba.